kitalo nnyo ekya muganda waffe Sammy the Mighty Family ono nno afudde oluvannyuma lw'okuwambibwa poliisi eyamujja ku street we yali nga alaga obutali bumativu bwe engeri ssente y'omuwi w'omusolo wegenda mu maaso n'okuba nga ediibudibwa mu Parliament ate nga abantu ab'olubatu be bafunamu olwoye munnansi n'asigala nga akakebwa omusolo ogw'amaanyi. Bw'atyo muganda waffe Sammy the Mighty Family yasalawo ayimuse eddoboozi lye poliisi n'emukwata. Oluvannyuma lw'okukwatibwa poliisi, Sammy the Mighty Family tubadde tugezaako okumunoonya wano na wali naye ng'akyatubuze mpaka we tufunye amawulire nti muganda waffe mukwano gwaffe ayinza okuba nga yattibwa era tutambudde bukerebere tulabe ddala ebyogerwa bituufu muganda waffe Sammy gy'ali oba muganda waffe Sammy yattibwa. Wabula amawulire ge tufunye geego bataata bamaama ebya mukwano gwaffe muganda waffe Sammy the Mighty Family si birungi naye ate era tekitugaana kweyongera kumusabira yonna gy'ali. Basajja bano tumanyi bo badiringira nnyo mu kutemula abantu n'okuggyawo bannayuganda naye Katonda atalya nguzi yabeera ebiseera ebisinga yabeera n'esse esembayo ku bulamu bw'omuntu. Bo bwe beefuula bakatonda be Uganda nti be balina bokka kye bayinza okukola okulaba nga Uganda eno etambula pokeramu enguzi musimanya zino zissa nti eggwanga lino si be baalisookamu abantu bangi babaddewo wano abantu bangi tubalabye abantu ab'omuwendo abantu abalina si abantu ab'omuziziko tubalabye naye era Uganda baagireka so nitwala okulabula kwaffe ntugabula gavumenti eno nti abaana b'abantu beesibidde mu makomera abatalina musango olw'okuba nti balaba obutali mativu bwabwe engeri gavumenti eno gy'erigenda maaso n'okudiibuuda ssente y'omuwi w'omusolo mu kkowa eryo ebeetulugunyizaamu bannansi. Baganda bange mikwano gyange ndowooza nammwe ebigambo mubyewulirako era ensonga muzeerabirako naye nga twongera okwesabira twesabire Mukama yayinza otutaasa ku gavumenti eno kubanga erabika nga ebigendererwa byayo birala nnyo n'ebya bannansi ne Katonda atalya nguzi ajja tukwatirako ajja tujjako abantu bano abalowooza nti Uganda tugenda kukuprofilinga famire yo tuginoonye tugenda kubalumba ku maka gammwe. We are tired of this impunity. Temusobola kukwata bannayuganda abavudde ne bekalakasa mu ddeme ne basibanga ennyanya. Nalabye omukyala Nana mu Afirika ali mu kwekalakasa abasajja bamwambudde. Uganda Police mwambudde Nana mu Afirika mulaba bitundu bye byakyama. Uganda Police omukyala ne mumukwata mukyala mulwadde ne mumusikasika ne mumusigambula ne mulooza tuli basiru. Uganda Police essaawa zino mwakuta abavubuka b'e Makerere abaze nga bekalakasa ku NASA ne mubakuba ne mubatulugunya ne mubayisa bubi. Fayiro ddakiika emu mubasindise eruzira omulamuzi toyisiza mu luzira limande liruzira. Museveni ne gavumenti yo tukuwadde ennaku mekasatu bannayuganda abo bwe mutabata temutubuuza kiddako. I repeat, I'm sanafu apologetic. Bannayuganda njagala message eno mugitambuse tuke ku Yoweri Museveni tetugenda kukutya. Waliwo bannakigwanyisi Bafaziru Mayanja ba Muhammad Nsereko n'akabondo kaabwe balaze mu waliwo obukulembeze eno move teina bakulembeze bagiridinga. I repeat, mwabageze ne mweteeseza era Museveni bakulimba bajja kubba ssente mukakati bano be bateesa ku Twitter era badde organizing ekintu bannaffe bali mu makomera kati mmwe mugenda temwagenda temwekalakasa eno move teina mukulembeze yenna. Buli omu woli wekomandinga tulwanyise obulyake tulwanyise obuli bw'enguzi. Njagala okukiddamu mmwe abaagala okukiryamu ssente mwatudde ne Edith Nakalema ne mugamba kakati era ndabula nnyo abaagala okutta Dr. Jimmy Spaya
abantu bano babampadde mwegendereze. Kanso Benjamin Katana wegendereza abasajja bayinza okulya kutta. Kanso Benjamin Katana, Kanso Eroni Chiza, Smiley Chiza bangambye naawe wegendereze. Jimmy Spire wegendereze n'akabonda akalala baagala kubasaanyaawo. Mawulire gannaku eri muganda waffe Sami owa Mighty Family. Tambuza video agala okwogera ne Miransanafu. Enamba ya Miransanafu eri 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Sami owa Mighty Family mwenna mumanyi bulungi. Ekisokera ddala nabagamba mu lutabaalo luno olw'okulwanyisa obulyake, olw'okulwanyisa enguzi, olw'okulwanyisa obufere n'enfuga ya Museveni, oli ne bwaba wa NRM n'ava naga Museveni must go, Anita Among must resign, Mathias Mpuuga must resign, enough is enough, tujja kuyimirira naye. Oli ne bwabeera ng'abadde musazi wa nsawo n'azuukuka essaawa eno n'alumba ku street n'akwata ekipande ne yaŋŋanga abasirikale ba Museveni abassi abatemu tujja kuyimirira naye. Ekyo mukitegedde? Tugenda kuyimirira naye. Ate we are not turning back at any moment. Baganda bange bali makomera, we are here to fight for you. Nobody should intimidate you. Nchimanyi basindisa obusajja bwandulu mwenda baanyeyo bajje makomera boogere na mwani abali emabega. Nobody is behind you. You are fighting for your country. Nobody should intimidate you. Ekyokubiri, Sami the Mighty Family mawulire simalungi sister of Michael kutumiddeko. Sami owa Mighty Family mwenna mumumanyi. Sami muyinza okuba abamu muyina ensonga zammwe naye ku lw'ensonga eno nina kinkakatako nga mu Miransanafu okubabuulira amawulire agali ku Sami era okulaba nga tuyimirira Nakyema lya Museveni tumubanja omulambo gwa Sami. Nkidamu muyinza okubeera nga abamu muyina obuzibu mwene Sami nze tebinkwatako kubanga I told you from the beginning omuntu yenna avaayo n'agamba nti Anita Among ne palamenti muli balyake naye nganga abatemu ba Museveni, we are going to stand with that person. Kakati okuttibwa kwa Sami owa Mighty Family njagala gavumenti ya Museveni olunaku olwalero etegeere nti bino bye tulimu tetuli mu katemba. We are serious on this cause to liberate this nation. Bwe kibanga Sami mwamusse Bannayuganda kambabuulire kye mwakoze bino bye tulimu tutandike enkola endala. Mundaba bulungi oba temundaba? Kakati Sami the Mighty Family ku lunaku olwokubiri 23rd yagenda nekalakasa. Bwagenda okwekalakasa ne bannaabwe abalala ne balumba street. Sami yalina abavubuka abalala nga 7 ne bagenda ku parliament okulabanga bateeka Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Saabatemu ne Anita Among kuninga. Sami ne yekalakasa. Bwe bamala okwekalakasa Sami owa Mighty Family n'ateekawo embeera. Bwe yateekawo embeera n'agala okudduka ku basajja n'agamba no, enough is enough. N'enganga abajaasi ba Museveni ne baagala okumukuba ne bamukuba bubi nnyo.
ng'abaddukako kuba mujjukira bulungi abalaba mu vidiyo nga Sami abuuka. Munaye Sami abasajja ne bamusika ne bamukuba ne bamusembeza n'alwana nnyo. Ne babavuga. Bwe babavuga direct paka ku CPS. Bwe batuuka ku CPS ne basooka ne babateeka mu kkomera bona. Naye nga abasajja omanyi bwe batuusa ku CPS ne babakuba ne bakuba ono. Kati nno waliwo n'embuzi wange tebagirirayo wano bayita bambiransana. Ne bakuba abaana, ne bakuba Sami. Omusajja bwakuba Sami, obusajja ne bukuba Sami. Sami ne bumukuba. Okanya Sam. Obusajja bwakuba Sami. Kakati bwe bumala okuba Sami ne babagamba muddeeyo. Waayitawo bangambye waayitawo eddakiika 15 abajjaati sheyalinga message ensonga ya Sami eno egenda kuleeta emmanduso. Ensonga ya Sami Museveni waliwo abatattika Sami tosobola mutta. Museveni ensonga y'okuttibwa kwa Sami owa Mighty Family kugenda leeta emmanduso. Manyi buli kimu kijja n'egundi yakyo. Abasajja ne bajja ne bapiikinga Sami owa Mighty Family ne bagamba twagala omuvubuka ono alwa. Ne basikayo Sami nga balina ebintu byabwe byonna. Ne bamuteeka mu drone. Bannaabwe ne bagamba Sami bamututtewa. Kola gundi kwa balibo basigala wansi mu kkomera. Ng'aluddeyo Sami ng'aluddeyo. Ne lusiba ne lucha. Sami ng'aluddeyo. Bali ne babatwala mu kooti. Okanya Sam nga taliiko. Sami owa Mighty Family nga taliiko. Bali bagenze mu kooti. Abasajja ne bavuga Sami ne bamutwala mu kifo ekimu bagambe kiri mu bitundu by'Ekireka. Ne bamutwala mu kitundu ekimu kiri mu bitundu by'Ekireka. Ne bamugamba jangu twakwagala dda. Muganda wange mutwakwagala dda. Ne bamutuusa Ekireka waabwe. Sami ne bajjayo vidiyo ezimu ze yabadde ayogera. This is the person. He was in Kenya mobilizing. You see the videos. He was in Kenya demonstrating. These are the people who are connected with white. We've been looking for you. Ndi tubadde tukunoonya. Tubadde tukwagala. Ne bakuba Sami. Ne baleeta zi video zonna ne bagattaawo. Waliwo ono sima jeno biki ono sima nali nkwetaagira ddala twakunoonya dda. Sami ne bamukuba. Omusajja n'annyumiza n'aŋŋamba. Abasajja bagamba ono muvubuka amaanyi g'akozesa kuva dda agajjawa. Amaanyi agajjawa n'obugumu. Oh my God. Nze Katongole sitera kukwatibwa nnaku. Omusirikale n'aŋŋamba kwa oyo oyampeereza message n'aŋŋamba you see
kwa abasajja babere nagamba bakuba omwana ne bakuba Sami wa Mighty Family ne bakuba Sami ne baleeta zi video ne bamugamba abavubuka bano waliwo video gye yasembyeyo kola video gye yasembyeyo kola video eyo ng'alina abavubuka n'abagamba tujja ne bamugamba abavubuka abo baliisa ki abavubuka abo baliisa ki era sente ozijja wazoobawo abavubuka abo oyina abazungu oyina kinabagamba no please I don't have ne bakuba ne batulisa ne bakuba Sami wa Mighty Family abasajja ne bakuba Mighty Family nga bakambwe omanyo okwambula okanya Sam era ne bamugamba baani aba bali emabega kaakati Sami n'abagamba please tulwanyisa buli wanguzi ne bagenda ku TikTok ye ne bagenda buli wamu ne bagatta zi video bwe boogera kimu bwe bamukuba bwe bateekawo embeera Sami ne bamugamba kaakati tutwale nga naye gwe bagamba twale gy'obeera ng'ategeera nga tategeera mbu ng'abasajja bamusambye era banne baapiyalinga mu kooti Sami mwamulabayo Sami teyaapiyalinga mu kooti Sami tebaamuleeta mu kooti Sami owa Mighty Family bino bwe mbyogera mu bijjamu olwali mu bijjamu akasajja mu bijjamu okuwalana bino nze Katongole ndi mulwanyirisi wa ddembe nze Katongole tonyumiza biboosi bo ebya Sami kati yensonga gyendika essaawa zino oba kikulumye okulaba nga ndesa amawulire ga Sami kikulume Julius Katongole Mirasana ffe freedom fighter abasajja Sami amawulire genfuna wuliriza bulungi kuba bino bye tulimu sikusaaga Sami teyali mu kooti nolaba omusiru ali wano Katongole ensonga gireke oba afaafe stupidity we want Sami omulamu abasajja oli yaŋŋambye Katongole batuuka ekiseera nga bakubye bubi nnyo Sami owa Mighty Family bamukubye omusaayi guyiika obulumi ayina bungi nga Sami abasajja ne kibasukkako nga tebalina kyakkola abasajja ne kibasukkako nga tebalina kyakkola bamukubye omusajja bajje mu video igwe wali otusamba Kenya connection kijoyina bana bavubuka be wali nabo mu kwekalakasa Kenya wabajjawa mwe abali emabega wa kino mwe ani abateeka mu ssente ani abakola kino musajja atunga gwe babuuza bitegeera okanya Sam ngali mu bulumi okanya Sam ng'omukka abakabubake okanya Sam ng'embeera gyali mwetiisa omusirikale anyumisa nangamba mu Mirasanafu nkwegayiridde don't expose my name but tell the people tell the family of okanya Sam ne mugamba mama we simanyi gy'abeera waliwo omuganda bamuyita Lobby simanyi gye yabulira nangamba kola kyonna ekisoboka these people bayina kye baakoze okanya Samu ne baŋŋamba okanya Samu wa Mighty Family Katongole nti wangisebo mwina balooya bammwe nti tubayina bakubira ababadde mu kooti ku Lwokubiri waliwo eyalabye okanya Samu nti taata kankikoleko ne bakubira bajoje musisi bani ne bagamba okanya Samu alias Sami owa Mighty Family tyalabise mu kooti
ne baŋŋamba kaakati sooka eruzira buuza ku babaddeyo ne noonya kansala James Mubiru ne ttiimu eyabaddeyo ne bagamba Sami gyali nti taliiyo. Bonna abasibe be babadde bakwata, bonna abasibe be babadde bakwata nga bakola ki? Babateerawo mu kkooti. Sami be bamukwata nabo bamwonge baani bonna mu kkooti baalabise. Okanya Sam alias Sami wa Mighty Family teyalabise mu kkooti. Nentuma looyo omu ne muga agende ku CPS Kampala nagamba that suspect was transferred from CPS essaawa zaali bweziti ne bwezi ne zikwatagana n'ono byaŋŋambye tebamuzanga. Okanya Sam nebuuza abantu abamu ne mbagamba naye bwe mulaba ku CPS awo tebamuzza nti tebamuzanga. Okanya Sam alias Sami owa Mighty Family ne ŋŋamba kati kanso tugenda teekawo ssente nkwegayiridde ntaasa kuba nange obusajja bundi bubi, obusajja bunnoonya naye nze sitya, nja kweŋŋanga. Nkusaba onnyambe kanso onfulumise ebbaluwa gye bayita habeas corpus. N'agamba kakkana tugenda kikola. N'ensiramu n'enkubira musajja wange n'agamba gwe by'oliko gamba abafamire basime, gamba abafamire bakole ki? Basime. Ne mugamba afande tonkutula mutima, afande tonkutula mutima. N'agamba Katongole oyagala bikusanyula? Oyagala bikusanyula? Muganda wange gwe kyoyagaliza Sami, muganda wange nembeera Sami yalaga obuzira. Ayinza okuba yakola ensobi nenze nabagamba oli yenna ayimirira n'agamba enough is enough n'agenda ku street tujja kuyimirira naye ne bwaba NRM n'agamba Museveni must go, Anita Among must resign, Muhoozi totumanyira, oyo tuba tugenda kuyimirira naye paka kuwulira bubi. Mukwano gwange nzizeemu funa essimu wano mbadde nsaba ow'omutima omunafu video gyesonyiwe ali atya Sister Rose Mike ow'omutima omunafu video gyesonyiwe naye ngambagamba Jazz Pia Mick Wine Surubadda Entertainment ennaku z'omwezi 7 Jazz Pia tugenda kubeerawo munyonyo bannaye muwagire Mick Wine tiketi za kyebiri ebiri mumuwagire nsobbawo ennamba ya Mick Wine jamu inbox yange ya 0702 22 2758 0702 202758 tuwagire Surubadda Entertainment Mick Wine ennaku z'omwezi 7 tubeere ku Jazz Pia. Wuliriza bulungi, omusajja ankubidde essimu yange mbadde nakwoye egwo nasibye ku kooti nga tujjayo bakanso nfuna beeyimirira dde eno baluwa katulayo okusa obudde bugenze sibifuddeeko puli essimu ewuuma nenga akanjikwate naamumiro olina obudde ne mugamba afande mbuyina kaakati ekiriwo kiri ekintu kimu bano abasajja Sami alabika abatuddemu kubanga naffe bamugyawo wano ng'ali bubi naye abamutwala ndabye bazze mu ofiisi y'omukulu abamutwala ndabakukuta. There is something ekiyinza okuba nga kyapeyali kyakoze eki kyatuuse ku Sami ne mugamba ate kikyafande byoyogera abamutwala nagamba nasemayo kugamba ki ne munyumiza emboozi nagamba please ndaba abasajja bakukuta abajja ne banona Sami wa Mighty Family bwe bali bamulesi wana ekireka bakomyewo naye bali mukukuta bali mu ofisi ya mukulu boogera naye nkusaba ekigambo kimu noonyayo ku bakulu abasobola okubanja Sami abasobola okugira Sami ayinza okuba nga abasajja yabafaako ya Rabbi ne ngamba ekiki ayinza okuba nga abasajja yabafaako. Gwe Munnayuganda mpuliriza
This is a serious matter. Nsonga ya bulamu. Sami mukoti teyalabika. Where is Sami? Where is Sami Yoweri Museveni? Abaana mubasibye. Bannayuganda abavubuka mubasibye mubatadde mu makomera. Mubakoze buli kikolobero kisembayo. Kati essaawa zino Sami temwamuleeta mu kooti. Where is Sami? Kino kiri ku likodi nga mumukwata. Kiri ku likodi obutambi bwe buli. Tetugenda kusiita bigere. Tetugenda kuyita mizimu. Twagala Sami owa Mighty Family ne Baserukuma John Baptist Kana Kambata mubate. Kino njagala bannayuganda mwenna mukiwulire. Ensonga ya Sami egenda kuleeta obuzibu. Sami abasajja bamutta alwa. Lwaki temwamuleeta mu kooti? Lwaki temwamuleeta mu kooti? Where is Sami? Mwabamuwamba bye muleeta zi video zammwe n'ebintu bye mutaddewo tetugenda kubiwuliriza. Waacha na wewe tetugenda na biwuliriza. Ntegeezeddwako mupulaninga okubuzaabuza ensi nti mwamuwa bondi n'afuluma alabika yafuluma eggwanga. Twagala Sami. Twagala Sami. Era munnayuganda mpuliriza. As we speak now, gwe omutima gwe gutannamenyeka ku nsonga ya Sami. Mwenna ke kaseera mubanje Sami. Kubanga ngezeza banga mama wabeera Kayunga. Mama wabeera Kayunga. Mukazi watu tannakitegeera naye kigenda mu maaso. Bano abasajja baleeta bubba oli aŋŋambye. Baleeta bu video bwe bonna ne baleeta buli kimu ne bamugamba gwe e Kenya obu video bwe Kenya obo kati mwakuleeta babuyita butabanguko mu ggwanga mwagala kukola ki ne baleeta buli kimu. Naye byonna tubibagamba mugenda bikola. Naye at last you have to pay for it. You have to pay for it. Munnayuganda eno government ewamba abantu ne basiyaga. Abaana bangi badde testimonies bava mu makomera nga babasiyaze. Abantu bangi abagendeyo ne babasalako ebitundu byabwe ebyekyama. Abakazi ne babaleepinga. Era twafunye information waliwo akabinja akagala okulaba nti kagezaako okuteekawo embeera egezaako okudafuya bannayuganda ku nsonga eno. Buli munnayuganda ali eyo tewali mukulembese wa kintu kino. Buli munnayuganda kikkakatako nga ggwe. Ndabawo abali Bafaziru Mayanja baani abo bagezaako okubusaabusa bannayuganda. Bagezaako okwefuula nti be bali mu kintu kino balimba. Mathias Mpuuga, Dini Lwasava twagala Dogo City. I repeat. Dini Lwasava, Mathias Mpuuga, Dogo City lwaki bamuwambye. Waliwo omuvubuka atera obbeera ku security ya president bamuyita Dogo City. Ensonga eyamuwambisizza yalaba Dini Lwasava ku lunaku olwo lw'ekitebe ng'ali ne muganda wa Mpuuga gwe bayita Kagumba. Yalaba Dini Lwasava ng'ali ne muganda wa Mpuuga nga bayina we batudde bayina obukutiya bayina